musajja gwe sikubanja bahulye kunywa mwingirengera woyo n'enyakabalaza kange kolerawo bizinesi kankomerewo gwe anankira ndirodi huyo musajja abanja abankola entalero nzi byoya mukama akumpadde byoya mukama akumpadde kwegayiride landirodi kwegayiride ngubusente bwonge ndabbukuwa nasi byakapapula kuno omuyindi yagenda okusasula nkufunye landirodi mukama akumpadde gambye landirodi obusente bwonge ndabbukuwa ola Friday tilwagwa wagwa naye ngenda bbukuwa kuno nafunya nako nasi byakapapula omuyindi yagenda okusasula landirodi muziteekeyo buloka Sebo. Jebaleko. Kale. Nawe jebale. Kale sebo. Sebo nanya kunyumba yokupangisa. Nyumba nzina. Wali ewo. Omuzigo ogwokubiri. Ogusooka naye ogwokubiri. Ompangisa avaamu. Kati nyumba weri. Kati sente meka. Gumu kitundu. Buli mwezi. Nayo sasula emyezi 3. Nakoye ebyokunsumbula. Ngoma ina yaba kusumbula. Ansibyagala. Zizi no sente. Eje jiri 5 kati balance wange. Balance 15 zaba LDJ for security purpose. Kale. Landlord asindi sebe nyumba yokupangisa bawa. Ejaja ebintu byagana emisota gitambula wansi ekitanda ekiro obunola mu bizinga buyitawo ne banzukusa abantu ale eri malalo nolaba abantu nga bakama kale nawe nyawo simanyi oli ku ssimu obadde ogamba ki Landlord asindi sente wano waliwo ennyumba ey'okupanga gwasindise ennyumba yiyo era namugamba ddala omuntu gwateekamu yiyo naye obubizi butambula ekiro nolaba emisota ne bakuzukusa ogenda onaabe bakutwala ku malaalo yiyo Landlord alabika muzibu yiyo namugamba ddala okubeeramu ajangu mujja muzuuga uno mwezi ngonye kanina oguddako